Newspack channel kwaliwa bale kubanti nate oje kumideko manjige nkuletede kambere ngate ngakuwa tutandikide wanna mukasa emikolo jigendera ddala mu maaso kuchala na mukasa agenda kubera ngate alaga omwami we ewasenga okitegere na mugamenti yono erambu n'okwanjula kuli kumpi okitegedde no mukwano kakati na mukasa weekend badde temutambulide bulungi oluvanyuma lw'okuba ntino Lubega yalabibwako ku live emu ngate ali n'omwana owobuwala omulala okitegeera naye atege tufunyeewo nti Lubega yennyini ate yajja okitegeera kale atujja kwera ngate ffe tugakuwanga we tunaaba atugafunye katubere ngate tuddukako ewa full figure avuddeyo n'alyoka atabuka wuno nayingidde mu nsonga za Karo Natongo akosa ne Stasha Mayanja katubikuwe Mawapaku Stasha first of all mwatobera ko manager wa Eagles Production that is one bora gatogereria ati tujja kujogera two tobada nko Eagles Production nga Natongo mwali ne Stasha free omanye kyakujja mu Eagles utayago wabba toba ngako anti yavude nagamba mbo Stasha boy Natongo boyajja Stasha nafuna jerase natagala muimbi muto mwate yali namu wali bali bakugoba da abana abantu bajja kusomira ne bakakasa ensi gwe ne bakusinga obubi ensi lero tali maina bimanyi nze katika nkubulire waliwo besa ku koyo Stasha Manja ntino mulogo ne moli nantume ne bagamba bagende wana Bisamelo kakandi bwe bagenda Stasha yayingira omulala yagana okuyingira bwacha yagana okuyingira kwa bagamba watugenda zuri endogo kati yabaita kati promotion n'abaita kati yasoka kubira Stasha yefula batula bona ba directors kanti ogenda cyo kiveewo abampala ne bulungi kati promotion gwenjogerako manager kati Musa batula ne bajofa utaya misa kusema kula bani bagamba tukoze tutyo kubaya bana banani mu kyama ani mutufu ne basoka kubira Stasha Mayanja ne befula ndiba bagula kumbaga kubanga bona bali bakola ku mikolo nga baloza nti we wavudde obuzibu kwanga buli omakwate minimu mingi ku mikolo bwabakula Stasha Mayanja ngamba Stasha how are you tulino mukolo guli kyazango imbira sene meka oyagala sene meka njagala milioni 4.5 njagala tetukuwa 2 tukuwa 3 ne batasa bichi naye tulane munno mulalo ya imba mu Eagles oyo oza wandi badde nayo jana ye naye wa sente meka ngaba bagamba nti ani tulimo abawala bangi ngabamenya amanya kusasa imba ku mikolo ayina matava imba ku mikolo moli nantu mayimba ku mikolo ngamba otutwagala yo moli ngaba mbadde simanyi namba ye manyanga mbadde simanyi sente za imbira naye kamba we namba ye mumukubire ajikubakola bulungi nnyo ku mikolo era nyimisa omukola asobola okuyingiza omugole zene nyingiza senga Stasha Manja yayogera namuga kati somere namba bonna badayita bali bakuwesa yes nasome namba nga mtufu kwa ready bajizina nga ntufu gwe bamujjako nga bakubira munne nga bamukubira ngamba tu allo twe kwagala ku mukolo tulina mukolo gwaffe wano yimbira sene haji imamu wegindi to imbira sene mega milioni 5 nini tukuwa wezi bichi bula tukuwa wezi ngabakanya ngamba naye tulina munno walwaka wala akayimbira mu ibo akayimba namwe ngaka abani abo abonga sibategeera ngamba mugamba kusasira nti mugamba moli ayina noli mugamba ayina matovu nti ne dolo ko wala akambi akana abo sibamanya abo abombera sibamanyi bonna bayimukawo nga balina answers nga tewadda mugamba munne twatulide kiwala ekyo tebakyogera ekyo bakye mukyogerako nze bayibuli egamba obeera ku mazima n'ogasigalako omu olw'okufungula abantu omuntu asobola kuŋŋamba Karo Natongo ategeera ddi nti Stasha Mayanja amuloga nga ye teyamuloga omuntu yena nga yaguza wategeera ddi nti Stasha akuloga nga gwe tomuloze era wategeera nti yakuloga ezempalana ntono kakati abantu basamanya g'abantu omuntu alipira omuntu bw'ati gwanno giyita ntono katika nkuwe Stasha Mayanja tukako n'okwagala okwetta Ajati Namyalo munange alina wano kyagamba Ajati Namyalo no munange ye yajja tayagala kuba nti nate amanyirwa katukuwa akatambike atalina kati Ajati nze nawe boogera bali mwe bale kunsunda nnyo baswiti mwe bale nnyo ku
buli avuddeyo nanjogerako bambi weebale ontunze nnyo kati olaba ndi international mvudde mu international nemba muloka kati ntuuse ne mu ggulu ewapa nawerekedde papa nenkomawo kati n'olwekyo bambi settle for the best. Museveni is the best. 26 tewali kuwulira tewali kuwuliza tewali kusumagira tewali kuzibiriza amazima gasigala mazima munatwogerera obubi abavuka tulina bajja mbwavurampa kati tulina binoonya rampaka bannange oba munatwogerera biki byonna mubyogere naye kati tetulina kyakukola bannange anti abantu batugamba ne batuwa line-up z'abasajja abatuufu tebaboogera abatali batuufu be bateekamu. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Penge avuddeyo n'abeera nti naate asabudde asabudde Lydia Jasmine. Kino kijja kunze Jasmine unless you add just. Kuba okubeera omuyimbi tekitegeeza kwambala kokka. Oli muyimbi olina okubeera nga kyosinga ekyo olina okukulembeza ky'otunda abantu kye balina okugula ke kazike. Akazike kabeeramu olubogwe nga kaweefu nga tekamala Jasmine ogenda kusanga obuzibu n'abayimbi abalala kino kiremeseza abavubu wawala nga Shakira nti bo bajja balowooza nti nno omubiri gwegenda okubeera nga guba bailinga out music industry basukulume ku balala naye bali mu kustruglinga Shakira agula engoye mu America n'ayambala obukete mbagambye abamu kumwe mwambala G-string temumanyi kwesangula G-string nezijjulako obuugi nezigulako gulevi w'oluwombo n'osanga omwana nga gundi egubye ng'ewunya n'owunya n'enswera zigendako. Jasmine kibi nnyo nti bakwata ebifaananyi ne babeera nga babinyiga babikompoza batabula ne brand kiri otunda Jasmine. Tuddeko kemabega Jasmine yali emyaka 5 kati wootuuse. Ate n'ekirala munisipalinga abaana mugenda ku masomero ebintu bino tebagende muntu abagamba neera mukyayambalanga we mwagala. Munaddala ng'omuntu otegedde ogenda kuyimba ku ssomero mukyayambalanga era mugenda ku biduuku bigundi bino Resort Beach binaiti kiraabu nga mugenda abaana b'amasomero. Mukyuse mu nnyambala zi blogs ba respecting. Tulina blog jogenda kusanga ko ba Nandulya, tulina blog jogenda kusanga ko ba Jolita Kawalya, tulina blog jogenda kusanga ko ba abayimbi nga bajoina Kanyomozi. Lwaki tetubagame mwambale Gomez newe olwo naye woyamba n'ogamba kye kino lwaki we mugenda okwanjula mumanyo mwambala bulungi lwaki we muyimba ku mikolo giri corporate mwambala bulungi namwe abamu mukimanyi ensobiza mu Jasmine muzimanyi kibi nnyo ddala kibi nnyo ddala nti otuuka nawe nolabanga bakunyigiriza si yeggwe bakusada ebifaananyi kyotali naye wabadde oyambadde otya wafulumya otya kyenda ku 12 gyamwe gisiiba giri bweru bye mulimu bya malaaya music industry mu venturinzeemu kubeera nti mutunda busolo mutunda mibiri yensonga kimulemeddwa okufuna abasajja babatwala ate nga mubalina mulemeddeko lwakuba nti mwagala kubeera nga muportraying ekyo olina shewa shedi nange nakujja ku show wa shedi ila ngenda kujibirako show yo ng'oyimba Jasmine kuba njagala kukulaba ozanjala kulaba music gw'oyimba posi muwulira nkota antuuka ko era singa badde mungi singa muwulira njagala kulaba ku kibiri kyo mukama nyame nkikwateko mwefuna ku chance ng'otabidde kuba entevuunya. Olunaku olw'eggulo famire ya Rajiv twogera ku Sudil Kosa n'abantu be munanga ate bagenze ne babeera nga bayiwa evvu lya Rajiv mu nnyanja. Wandabidde mu comment section abamu ne batandika okugamba nti bavudde ku byennyanja tebagenda kuddamu kulya byennyanja naye nga munnange byabadde bya nnaku yabadde nnaku njereere nga munnange ate evvu lye liyibwa mu nnyanja. Kaakati nno munnange Big Voice avuddeyo n'abeera nga ate atabukira CEO owa Infotrust. Lwaki amutabukidde? Mbw ayamba nnyo bannange n'okuyamba abantu bakusabula katukuwa akatambi jango yamba enzo mpulire lwagwa nkabako katini jango nyambe omukazi yeyambye bitategerekeka focho tunda amataka olabire kabaka mwanga zera ate ku somero mboyamba oyina kaki nga nefe byali eri abizze lwa bubi bobo oyina nyose lwaito zimbira fibi ennyumba nava mu muzigo muli mu nyumba za kupangisa mwenna nawe oli mu nyumba ya kupangisa mboyamba bantu namwe mututama mwe muturemesa n'ensi kyogamba kati tija lyamugeza omulya kati gogenda okudiscuss tigamuga kinene okavalinga ebyokumulya
Chobola abakazi bachabagalira abasajja. Bawa akoliko olukuku bikaseera mba muyomba atoleta bikazi. Oleso omwalo omutanyirira gwe wabuba. Gwe mukaddaye n'ebigere byenkanyanya. Naye mbo oleta bwana bwakuyamba. Oyamba yamba chebye mukola ukasola baserebo nga akuye iti. Zo mwana teyanyumire na kunyumira. Teyanyumire tena bya kuyiwano kaji. Ayogera ebintu bitategerekeka mama ngenafa bwatene basanga mutoyi bamulya dda atunulya ddala ngo mukwatemu. Ne muganda ajana anuka bya kisiru. Bafa sente. Babera mama fina agaye mukwate agenda dde atule senior 4 njisasudde. Mama fina naye abakoyi. Baba za sente nze mbamanyi. Ino internet ogimanyi. Kandi omanyi muti byakabuya akajinti gundi jangu bakwe abantu bayononye wano oluseke basaba ne watasabika. Lete mumanyira. Pastor Senyonga ayina wano kyagamba ku nsonga z'abo abagamba nti no munnange mbutasasula abakozi. Ayina wano kyagamba. Nze senda. I do not fornicate. No. Nedda. Siraba bifaananyi bya bukaba. I don't see pornographic images. No. Nedda. Nina omukazi omu. I have only one wife. Pastor Eva wano. That's Pastor Eve. Kyekyo. That's it. Sidi mubbi. I am not a thief. Sidi muyaza amaanya. I am not a person that cheats others. No way. Nedda. Nyinza okulwawo okusasula. I may delay to pay. Naye era nkusasula sente zo mu linnya lya Yesu. But after all, I pay you your money. Sidi mulyaza amaanya. I don't cheat anyone. So I'm not going to call myself things I am not. Sigenda kweyita bintu bye siri. Fena tuli boonoonya. That we are all sinners. No. Sidi mwonoonyi. I am not a sinner. Bwete tambudde badde mulabi mulungi walikuwa kumina ku Newspark channel. Kankusaba obeerenga osubscribinga olikinga kw'osaana okuleka obubaka bwawo mu comment section. Abeera bulungi weeraba.